Hi my foodies, welcome to Tufumbe show wano ku Spark TV. Onoko rwale rwanjawulo. In fact, assalamu alaikum basilamu bannange. Nze bampita Hajat Doreen. Ndoza munda borwalero nyambadde Sharia mbulamu kihaji. But anyway, thank you so much for watching. Oralero tuze side ze salama. Era nga mbadde ndaba feedback ya mwe ku Tufumbe groups nga mugamba ne Doreen tuli mu kisiibo. Ate kati fa abasiramu mutukoze mutya. Natugamba temufaayo tubayina olwalero tugambye katunoonyeko ku Hajat wamwe gomwagala ennyo ku TikTok. Ono bamuyita Hajat Rahim Foods. Mumumanyi oyo atera bafumbira buli kimu kye mulowoozaako n'emiti n'agisiika nasiika ku chai mumutegera oyo. So rero ngambye katuje tumunoonyeko kati mwabagamba nti bannange tetulina budde bugenda mu hotel tetulina sente zigenda mu hotel tugambe katuje tubanoonyeza ekintu kye muyinza okufumba oba kyoyinza okusiibulukukako batita futaali kati Hajat agambye olwali njagala bayigize engeri gye muyinza okufumbamu akatogo ak'amatooke n'ebyenda ayina ebirungo byagenda otulaga ate nga nawe osobola obikozesa gwali ewaka agenda tulaga steps mpola mpola tugenda kuba nga tunyumyamu era mukwano gwange kyenyinza okugamba gwe tuula tereera nange gwe gusoose okwambala bayita Sharia. So temuvaawo, stay with me. Noonya Hajat kati Hajat Rahim Foods. Tufumbe show. Oh my goodness. Kana akatogo kebagambye akaboil kalinga akasiike. Nze akeerabirako guys. Dear foodies, definitely Hajat Rahim Foods finally musanze tulisaidize salama era nga tulimu compound ye ennungi ennyo. I love the green wawunya like oba kugambe batya fresh waliwo medicine everywhere oba omanyi kyenkutegeeza like ali very natural and very organic okitegeera so kakati sagala barwisaayo nga wembagambye lwaleero abasiraamu tubakozeeko tubagala kulaba kiki oyinza okufumba mu bwangu ate ng'okozesa sente entono nnyo ng'ogenda kusiibulukuka bangambye bakiyita futaali okitegeera kakati sagala barwisaayo Hajat Rahim Foods nkwaniriza nnyo ku Spark TV show bagiyita Tufumbe era njagala obuuze ku balabi baffe abalabi baffe abali eyo weewawo si balaba naye nsanyusa okubalaba oba obbawuliza kale ndi musanyufu okubeera nammwe wamu wano okulaba nti tujja okuyiga engeri gye tufumbamu akatogo kaffe futaali nsanyusa okubalaba kale oli bulungi Hajat ndi bulungi ekisiibo sibo tukitwaza mbala mpola mpola kati Hajat mbadde njagala otugambe oba otulage engeri gye tuyinza okufumbamu akatogo ako fe abali ewaka nga tulagala genda mu hotel birungo ki bye twetaaga tulina kasiika n'akaboyiro kakola nze simanyi nze olwaliro nzize kuyiga nange kuba ntera kulaba ku TikTok ng'otuyigiriza weewaawo abantu abasinga bulijjo bagamba tusiika naye leero katukole kaboyiro katugenda kukagattamu amatooke gali main gano then ebyenda twabifumbye dda bikyali eri emanju byo byayidde dda tuteekemu obutungulu ennyaanya green pepper tugenda kuteekamu ne buno bukontimire buno bubaka flavor akalungi wabula bulijjo bubunjirira naye leero bubaleetedde waneera ne spring onions then tugattemuko ku spice ekirungo tugenda gattamu black pepper paprika munnyo ne cumin ono white pepper naye mulaba tugenda kozesa black tujja kozesa black pepper tugenda kozesa gi mu kifo kya buto kitegeeza buto tumugjewo ye kale tugenda kozesa akazigo kaganda kasubire mugobera step by step kanyagala kumanya ne garlic eno ne twamususiza ne garlic ndowooza banaye mubitegedde ebirungo bye twetaaga bitono ate obisobola obisanga wonna woyetaaze kakati Hajat badde mbuuza futaali ku abatali basiraamu naye nga twagala byebiki futaali nange nabiwulidde kusiibulukuka ekyo breaking up fast yebeera futaali emmere gye tuli around awo gye bayita futaali kati olya emmere yonna gy'osanze kisinzira emmere gy'oyagala simanyi oba waliwo emmere gye mugamba eno y'emmere eya futaali
oba kisinziira olubuto lwo naye ebiseera ebisinga tutera kwagala kulya emmere ennyangu kati sokola nga tutera kukozesa nnyo katogoza n'ennyige naye nga bw'oba osobola ennyige naye osobola ogirya. Kale Hajja tufe katutandike nga bwe tunyumya mpola mpola. Kati tugenda kusala butungulu. Sala butungulu. Wabula tujja busalako ne kaslicer. Kaslicer ke kano. Kano kenyini mutugenda. Kano. Eno greater. Ono mbadde nerabidde. Okay. Eri gye bigenda okuba bya boil tugenda bigatta wamu kati katubisalire ddala lumu. Ate ennyaanya nazo zigenda kugenda omu. Byonna tugenda biteeka. Tegeza nagenjira nsala ku nnyaanya. Okay. Kati Hajja tikambuuze abedda. Abasajja ennaku zino bagamba abakazi tebakyagala kufumba. Naddala tuli mu gundi eno abasajja bagamba abakazi tebagala kufumba. Oza ki ekibaddewo ennaku zino ki ekigaanye? Ennaku zino babeera nnyo ba slay queen ne bakola enjala ne zikola. Hajja totunula eno. Nagamba bwe kwata masanda naye kati ebiri ebintu bw'oba toyagala kukwata masanda bambala ku gloves. Tebyeraliikiriza yes bambala gloves. Abamu bayinza okutya nti enjala zaabwe zijja kwonoona naye gloves weziri kati bintu babitereeza kati ne wano nga toyagala butungulu bukugire era osobola okugulayo kamashini n'obisampa. Nkafunye okusinga okukabira mu ffumbiro nze nfunye ngenda kagula ne kagonza ebintu. N'osalaasala n'oteekamu ama ne byanguya ebintu. Naye ng'emmere neefumbireko era eba nnungi ewaka ne nfunamu ka quality time awo n'abantu bo. Okay. Kati kambuze Hajjati. Kati wemba saagala katugambe nina Haji. Naye nga saagala zakyagala. Adaki. Haji wange atali yayagala kutwala. Haji ali wagenda okuntwala. Ali omwavu abalabi baffe. Tulinayo Haji awo sebo yakugamba dda yaŋŋamba dda n'antemyako. Mbwaneetaaga. Omukyalo oyo Dori. Naye kati Haji tikakugambe kati siri musiraamu kati bwe mba mbusobola. Obusiraamu bwangu nnyo kasita oba ng'obwagadde. Buli kintu kasita okyagala kiba kyangu nnyo. Ate kasita wabeerawo omukwano. Teri kigaana. Naye lwaki abamu tebawangaalayo? Naddala kati nganze kwaye bekusiramu kamba mbirowoozaako. Si byangu ebintu ebyo. Kuba kati Hajja tokwambala bwenti buli. Mba sirina kwambala bwenti buli kanaku. Era oba olina okutuusa ennyamba. Ekyo kyekisooka okugaana. Ekyo kinnema. Nga tulabye. Haji waffe ng'alabye. Okay. Ogambye ne bagita slicer. So tugenda fumba boil. Bassebo ne bannyaba abatulaba. Sambere nga nteekamu. Twatesemu spring onion, cold meal, ennyaanya n'obutungulu. Okay. Ne tublendinga. Green pepper. Ne green pepper. Yes. Ne spring onions twamulabyemu. So bwagambye bino bw'oba toyina slicer ng'olina obudde osobola either okugratinga oba n'osala mpola mpola n'oggyayo ebirungo bye weetaaga. Kaakati tulinawo wano ebyenda Hajjati. Ebyenda nga njagala nnyo ebyenda naye nga nze bintawaanya ofumba lunaku lulamba nze. Ebyenda tebirwawo eno bw'oba ne pressure cooker oteekamu ddakiika zontono nga byanguwa. Kati fe ab'essigiri. Ab'essigiri oluusi abamu bateekamu kakisula kabanga catalyst. Akakisula ne kanguyaako ne kagonzaako. Okay. Oba si ekyo ne bafuna ki? Ne bafunayo oba ekyayi ne basuulamu nakyo ebanga catalyst oba epaapaali. Ekyayi kino ekyayi n'enteekamu mu n'ekyetooke oba epapaali. Oba n'obipimira obudde n'obiwa obudde bwo ne bijja ku enjala ebeetuluma Hajjati. Tujja kuteekangamu ebyo ekitegedde. Kati tumaze okuboilinga ebyenda byaffe. Kati Hajjati kyekiddako.
tugenda kupanga amatooke musepiki. Tupanga amatooke okusena. Okay. Okay, kasubira guys mu following us step by step. So amatooke babadde bagawaseeko dda sana wogenda kwata sepiki gwali waka opange mpola wano. Ndine Hajat Rahim Foods nze bwengendo muyita. Basinga bwe muyita bwe mumumanyi era omusanga nnyo ku TikTok nga tuyigiriza buli kanako atekayo video. Okay, so tuli mukupanga wano amatooke just in case wakatweyungako ali mutugize engeri joyinza okufumamu akatogo k'ebyenda. Mayi katanya okutawanya abantu. Agaye mno woba osibulukuka nga toyagala kuddawo ate simanya kufumba bintu bingi ate kino ate kiri kujjuza lubuto agambye kana akatogo kakola bulungi nnyo n'owoomerwa gwali ewaka omwami wo n'awoomerwa abaana bo nawe kennyini afumbye n'owoomerwa. Katukwata ebirungo tubirungo tubigenda biteeka wakati bwenda Hajat. Tubiteekako wakati ne bisobola okunoga obulungi ne paati bya wansi ne binoga. Akonkaize. Then tuddamu ne tujjuzaawo. Ne twongerako amatooke amalala. Ensonga lwaki tugapanga gatwanguyira okusena nga tegasogonyoka. Kyembadde ngenda n'okubuuza. Minwenga miramba. Kituufu. Kati twogenda kwongerako ebirungo waggulu Hajati. Byonna katugenda biiwa. Okay. Kati bangenda buuza nga tetunateeka mu munnyo oba si step. Omunnyo anti oluusi bw'oguteekamu nga bukyali amatooke gamanyi okukaluba. Akatogo ne kaba nga kakalambadde ng'omunwe guli muli gukwesimbyeko. Okay. Kati separate y'ekyo okuteekamu kale ettooke libeere nga ligonda. So omunnyo oguteekamu later toguteekamu mangu. Akyo nakyo nkiyize. Okay. Then ebyenda byaffe bye twafumbyeko edda tugenda biiwamu. Ng'emazzi ge tugenda okukozesa supu waabyo. Kati Hajat wabadde oboilinga ebyenda ng'obifumba wataddemuko ku munnyo oba wabifumbiddewo? Twateesemuko katini katono. Okay. Ati ebyenda tutera obissa kungulu olw'okuba byanguwa n'osena n'olaba nti buli omu afunye ennyama. Naye nga tekiba na buzibu ne bw'obiteeka eri munda. Nakyo tekirina buzibu. Okay. Oba omu afunye oba omutafunye. Ati wala bagamba nze nfunyemu kifi kimu oli yafunye 5. Oba obibala oba obiraba bulungi. Wamma oli mutuufu. Oba oyagala ka black pepper wano wakateeramu. Tuli ku boil guys. Hajat ali mutuyigiza ka black pepper. Yes. Black pepper. Tekitegeeza abatayagala black pepper tayagala kamula litoteekamu. Tinoteekamuko ku buno bu cumin seeds. Okay. Jira bamba buyitanga jira ye ne bubanga obusigo bw'omuceere. Teekamu katini. Okay. Kuba tetwasiise. Kituufu. Okay. Tinoteekamuko ne ka paprika. Ka paprika. Kumyusa emmere. Emmere yaffe kituufu. Okay. Then roika n'omunnyo bye bijja okusembayo. Tugenda kusaanikira tuteeke ku muliro. Ku muliro. Okay, so my food is tukyali ffenna side zeno esalama tuli ne Hajat Rahim Foods era nga tuyigiriza engeri gy'oyinza okufumbamu akatogo k'ebyenda nga tuli ku budget. Ebirungo osobola obisanga wonna we weetaaze oba tokifunye tofaayo. Still osobola ofuna ekirala. Bina we bigaana tofaayo luliba lumu. Gwe wandika ingredients wansi ogambe luliba lumu. Nja kufumba kali akatogo Hajat Rahim ke yatuyigiriza ku Spark TV wano ku Tufumbe show era tujika tukola step by step nga we mulaba katulinze emmere ejje oba Hajat atwadde mu dakiika mmeka? Dakiika nga 3 Hajat? 25. Dakiika 25. So dakiika 25 nga tujja nga tulaba we bituuse bitandise okwesera mpola. Yeah, so we tukomawo jukira step by step tugenda kubanga literally nga tulaba akatogo we katuuse tujjula ebyo byonna nga tukonvasingamu katono tunyumyamu katono ne Hajat waffe temuvaawo Tufumbe show.
All right, guys, welcome back from the break. Oh my goodness. Kana akatogo kebagambye akaboil kalinga akasiike. Nze akeerabirako, guys. This is lovely. Gentlemen. All right, guys, ladies and gentlemen, moment of truth. Wetero G guitar, moment of truth. Kakati tuline Hajat Rahim Foods. Tuli mukusavinga agaye mbuno akatogo kayidde definitely katuli mukusavinga then tujja kutestinga. Tulina ne chief tester gwe tulinze. Kadaja tikandabe engeri gyogenda okunseera ennyama ebyo byonna byonna twabyogeddeko edda. Ennyama olya piise. Piise Hajat tekisoboka. Piise Tegete kiki wadde ogamba abaagala ettooke nga Ligonda bulungi. ligonda ne kasupu keeko. Guno gwe gwa waggulu naye ogulaba nti gugonda bulungi. N'ennyama engeri gy'ogambye okusinga ennyama ogiteeka wansi ne bakaayana mbu sifunye ennyama bw'ogiteeka waggulu ntegedde kati ky'oyogeddeko. Okay. Okay, so moment of truth. Nga bwe mbagambye tugenda testinga naye ina chief test owarwale tubadde tufumba wano nga bw'atawanya mami we. Ng'agamba ha! Mami byofumbye mami leero ebya boil. Naffe abavubuka tubirya kati njagala testinge otugambe whether abavubuka naffe basobola obibirya oba ne babifumba oba by'abakulu. Gwakyogedde. Abakulu n'abato kati katugezeeko otestinge. Yep. Kubanga wagambye since tebiri bya boil biyinza obutakola ki tawoomera wano. Ninzaliryo n'ekyenda toba kigonze bulungi. Okiriza n'abato bagirya. Okay, kati bane abalala balina ogirya emmere ngeri talina nsiike ate ng'ewoomye. Abalwadde abali ku bitanda banakawere naye bebakolera bulungi. Bwe banakawere ebyenda nammwe abato N'abato nabo nabo babeera ku skin care journey biki ebyo. So butaba kimulungi nnyo ku skin. Yeah, true. Oba olina okulya organic stuff. Natolidde. Ngenda kulyako mukwano. Ngenda kulyako. Nange kangezeeko. Lwaka tulidde ku greens. Simanyi lwaki. Z'abakulu? Z'abakulu ezo. Naye Mukama. Yes, omuzigo. Perfect. Kati n'ekyenda tulabe oba kigonze bulungi. Oh yes. Nno ofunye piisi ennene. Obukawa nga tabuli. Anida mukwano. Obw'abato. Obukawa nange mbugaanyi bw'abato. Kandabe? Bwezi. Sobe. Buuma. Buuma naye bukawa. Mbadde ngenda gezaako naye bw'osise fesi ne ngamba eyo sigenda kugendayo. Anyway, guys, bannange tuli wano ewa Rahim Foods. Hajjati oyo ono muwala we atera okutusibuza bw'ati. Otera omulaba akola nnyo eki. Ate akola asooka n'akola bw'ati. Then n'akola bw'ati. So anyway, guys, tugenda kuba nga tukomawo definitely atuyigiriza ebintu ebirala eby'enjawulo ate n'okubeera ku TikTok n'abayigiriza bintu bingi nnyo ate apromotinga nnyo healthy lifestyle, healthy foods. Abasinga ne muteeka mu comment section waabyo by'abakadde.
Ngwana bagamba nawe munatuuka eno mujja kunoonya mujja kujjukira bye mbagamba sinti bwe kimuyino kisiika kati right now emmere evuddeyo nga nnungi ng'ewooma tetutaddemu yadde butondoza mujjukira steps zonna okujjako omuzigo ate omuzigo guli nakyo. Okay, so guys, until next time, mwebale nnyo bannange namwe abali mu kusiiba mwebale nnyo kusiiba kakati ajja engeri gy'abalazeemu bannange engeri gy'afumbyemu osobola okugenda n'ogulayo kakoota kachika ebyenda bw'obanga tulina budget bulungi kwota y'ebyenda naye ekola n'ofumbirako omwami ng'akomyewo naddala mu ababeera ewaka bw'obanga mwenna mukola osobola okuleka ng'ofumbya akatogo ako kiro ne mujja ne mukabugumyako n'ofumba muno naawoomerwako ate boyiro ngenda kikuddira mu boyiro emmere eno bagimalawo ku sowaani wano wenjogerera abadde agamba ey'abakadde Wafuse mukadde. So guys, until next time guys, ngenda bajjukiza nti no tulina groups za Tufumbe sendinga hi oba hi Doreen tugenda kuwa link oyingire mu group nkibagiramu abali eyo mulinga inze tetumanyi kufumba mu joining group muyigo kufumba omanyi okufumba are you sure next time ujja kujonjigirize kale guys bye bye